Bwetogeera kati ng'omukulu Muhoozi agenze maaso n'okwagala okulumba amaka g'omukulembeze w'eggwanga His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine. Era ono awera okukola buli kimu ky'asobola okulaba nga atuusa obulabe ku Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine. Ekintu ekitabudde Bannayuganda ne bagamba nti omukulu ono lwaki agezaako okumalako Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine emirembe era ani amutuma era bino byayogera obuvumu abujjawa n'ategeeza nga bwagenda okusalako Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine omutwe era n'ategeeza okukola buli kimu kyakola nga tewali amukubye ku mukono wadde n'okumugambako. Baganda bange omuntu wanaakutta atandika bwe bati neeyogeza ebintu ebitaliiyo n'akola buli kimu okulaba nga alemesa, naye nga baganda bange twongera bajjukiza n'okubategeeza nti bino byonna weebiri era bino byonna bikolebwa naye abikola ajja kubyejjusa. Ekyo tuyinza okugamba Mwami Muhoozi awamu ne ttiimu ye n'abo abamuwaga abamupikaapika obikola oba obyogera nti okubikola babikola ne basuubireyo okubyejjusa, basuubireyo okubisasulira kubanga bino byebakola tebalowooza nti nno bisanyusa buli omu. Mukadde kano mu kaseera kano nga Bannayuganda batunudde okulaba nga beenunula, bwe batunudde okulaba nga baako ekyenjawulo kibakola kulaba nga tulwana tulabere nga tutereeza eggwanga. Twongera okujjukiza buli muntu nti olina okwebereramu kubanga abalabe baffe bo batuli alawundi, kati ffe abalina okukola ekisoboka kyonna okulaba nga abalabe baffe abo tubaziyiza era twongera obategeeza nti tusimbudde. Muhoozi tojja tutiisatiisa, tojja kulumba mukulembeze waffe ffe tusirike ng'abatategeera. Olowooze nti gwe Katonda tojja tusuubiza Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine nga bw'ogenda omutemako omutwe ffe tusigale nga tunula naffe tukujjira. Era Ssanya byeyogere bikikinike nga byogerera NUP yewaako obujulizi nga we baayokya ebipiira, we baayokya poliisi nga ne fulufiga yali NBS ne Soroti ne Sanyuka. Kati olwayo wadde oyagala Ssanya nga amenyawo bye yayogera atule ku TV eti wadde oyagala atule ku NTV. Baana mmwe essawa zino mwandibadde mukolezanga kati ka kibiriiti, essawa zino mwandibadde mulowooza nzono Ssanya Muhayidini afaananira Yichuli. Gwe mwetegereze bulungi nnyo bw'oti balina bye bafaanaganya ne jjajja Yichuli Ssanya Muhayidini ng'oggyeko ekyokugamba nti bonna batabbuliike. Kakali nalabye akabazunzu omutwe Ssanya Muhayidini yabagambye talokoka. Ye yabagambye sitaani atalokoka. Akuzzayo ku ki okulaga nti nze bye nayogera nti nalokoka kati mpagira gavumenti ya NRM sirokokanga. Balamu yavayo n'agamba abaana bano twagala balokola era Ssanya twamulokola. Ssanya tumutwala Kyangwanzi kumulokola. Katulayo Ssanya statement ena agikoledde. Statement yagikola wali nga awaayiriza Kyagulanyi nga yogera ebikikindike ku Kyagulanyi. Statement agikoze wano. Dinze nde sitaani atalokoka nga ate ayongera kulabisa gavumenti eno. Tuli mu kirasi gwabadde agamba nti Ssanya namaanyi nasanze abaana abo nti Ssanya akoze statement talokoka. Ye gyogedde n'agamba ye sitaani talokoka. Ye gambye sitaani talokoka. Kyogamba Ssanya yali wa NRM. Ssanya yali wa NUP. Ssanya yali wa People Power. Kati wabakoze statement olwaleero ng'ebigambo byayogera amenyawo bigambo byayogera ku NUP. N'agamba nze Ssanya ndi sitaani atalokoka. Kitegeeza agezaako okulaga nti wano bye nkugamba bye bituufu. Nze bali abasajja bankako okwogera ebigambo bye nnayogera. Okategedde? Kati kino tosobola kukitegeera, tosobola kukijjayo olw'okuba okozesa feelings. Okategedde? Nti kakati gwe Ssanya akunyiiza nnyo. Ssanya yayogera ebikikinike. Ssanya yayogera ebyekisirusiru wali oyagala kyogamba gaali mazima bye yayogera. Bwali bulimba nawe bwe wali omanyi nti ddala bulimba. Kati
kati obanga confirming nti Sanya byayogera byali bituufu gwali bulimba bwagamba nti oyo ayogera bulimba. Suliza mujje feelings mu struggle mubere batujju mubere balwanyi gutunulira kinuwa mutwe ekyo kiganji kino kinuwa mutwe nsobolo kikozesa okuyisaawo ebyange nti ye nina capacity kozesa kino kinuwa mutwe nti yes capacity njirina kati kankikozese kino kinuwa mutwe oba nfunye oba ontegedde kakati Sanya Muhaidini omubanja ati gwe munnankyuka kyuka ali mu lutabaalo essawa zakati Sanya Muhaidini omubanja ati Olivia Lutaya yafuluma nagwa abasajja batukakatukiriza emisango era ne batuwa ssente Olivia Lutaya yazikwata bali ne beewakana ne bagamba tituwanga ku baana abo ssente Sanya n'avaayo in fact Sanya yatana amaloboozi buli mwana yali ku fayire yateebwa milioni 5 in fact zalina kuba milioni 2 neba hakomekereza abafulu figa bazikubye nga bano babawaddeko milioni 5 bala munavayo ne yewakana Sanya namuyita namulalu olwokuba Sanya akyusizza ebigambo ndi kakati Sanya yakuzanyira omuzannyo ate nagunzika kakati Sanya bye yayogera ku His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert wali teweetaaga Olivia Lutaya jamenyewe ebya Sanya wali olina kugumiikiriza gwe yabadde yebuuza lwaki NBS ye yabaddewo NBS kebeerewo kubenga era NBS Sanyuka TV yasooka okujja interview ku Sanya era Sanya byeyogera ebikikinike nga byogerera NUP yewaako obujulizi nga we bayokya ebipiira we bayokya police nga dune fulufiga yali NBS ne Soroti ne Sanyuka katole wado yagala Sanya nga amenyawo bye yayogera atule ku TV iti wado yagala atule ku NTV bana mwe essawa zino mwandi badde mukoleza nga katika kibiriti essawa zino mwandi badde mulowooza nzono Sanya Muhaidini afananira yichuli gumwetegereze bulungi nnyo bwoti bayina bye bafanaganya ne jjajja yichuli Sanya Muhaidini ng'ogyeko ekyo gamba nti bonna batabbuliki kakali nalabye akabazunzi omutwe Sanya Muhaidini yabagambye talokoka ye yabagambye sitaani atalokoka akuzzayo kuki okulaga nti nze bye nayogera nti nalokoka kati mpagira gavumenti ya NRM sirokokanga balamu yavayo n'agamba abaana bano twagala balokola era Sanya twamulokola Sanya tumutwala Kyangwanzi kumulokola katulayo Sanya statement ene agikoledde statement yagikola wali nga awaayiriza Kyagulanyi nga yogera ebikikindike ku Kyagulanyi statement agikoze wano dinze ndi sitaani atalokoka nga atayongera kulabisa gavumenti eno tuli mu kirasi gwabadde agamba nti Sanya namayi nasanze abaana abo nti Sanya akoze statement talokoka yejogedde nagamba ye sitaani talokoka Iye gambye sitaani talokoka. Kyogamba Sanya yali wa NRM. Sanya yali wa NUP. Sanya yali wa People Power. Kati wabakoze statement olwaleero ng'ebigambo byayogera byamenyawo amenyawo bigambo byayogera ku NUP. Nagamba nze Sanya ndi sitaani atalokoka. Kitegeeza gezaako okulaga nti wano byenkugamba bye bituufu. Nze bali abasajja bankako okwogera ebigambo bye nnayogera. Okategedde kati kino tosobola kukitegeera tosobola kukijjayo olw'okuba okozesa feelings
Okategedde. Nti kakati gwe Saanya akunyiiza nnyo. Saanya yayogera ebikikinike. Saanya yayogera ebyekisirusiru wali oyagala kyogamba gaali mazima bye yayogera. Bwali bulimba nawe bwe wali omanyi nti ddala bulimba. Kati obanga akonfirming nti Saanya bye yayogera byali bituufu. Bwali bulimba bwe wagamba nti oyo ayogera bulimba. Oshiwuliriza. Iyo yali script. Kati Saanya kukonfirmingira script. Okategedde. Okafunye. Kakati sawa eri. State weba yali egezaako okozesa Saanya. Kati sayi time nawe okozese Saanya. Full figure kakabana abataka bozi. Yakakasimpa kaka bozi. Kakati Saanya avudde yakugamba full figure yankaka kabozi. Full figure chazo okubene wakala ntaka kabana kabozi. Taka kabavubuka kabozi. Nga Saanya mwaidini ya mugambe ya mkaka kabozi ku hotelo ya Jaluna. Full figure nga akakasanya mwaidini akabozi amaze emyaka 4 mukomera nga teyegatta. Ate sawaza kati full figure na ne yewakana olwaleero Saanya gwe yasubiza splash omunene. Gwe yawe enkoko ya KFC. Esawe zalita mulaba nti awunya. Olwaleero alaba nti Saanya awunya. Saanya ayambala pampa mu kabina. Full figure walaba otya pampa za Saanya za ayambala mu kabina. Full figure watuko otya okulaba pampa ya Saanya. Full figure watandika otya okulaba watuka ku level oti eraba amakugunyo ga Saanya. Full figure wayambula Saanya. Okaba Saanya abavubuka. Nziwano wenjagalira stating eri ku defensive. Kati Saanya bana balabisizanga abalalu yesi Saanya yeetaaga lihabu. Yeetaaga okugenda okubudaabudibwa. Naye ate mwe abamusayiningisa endagaano ng'amaze mukomera emyaka 4 nga mumanya ali traumatized. Kati si mwe balalu. Mwabatuza Saanya ku buli TV nga mugenda mumujjako interview ayogera ebikikinika ali ku script yammwe. Esaawa ezo teyali mulalu. Olivia Lutaya yayogera amazima yayogera ebituufu bye mutayagala kuwulira. Ye yali omulalu, Saanya nga mulamu. Esaawa zakati olwaleero Saanya ye mulalu kubanga akyusizza olutambi. Kakati tubuuza gwe bala mu minister eyayita dokita omu kati gwe ne Saanya ne full figure ku mwennaani mulalu. Tulaba nti mwenna muli balalu. Saanya bamwongere splash omunene. Saanya bamwongere splash omunene. Loni adanga mataide. Muna mbadde lina kyenzijira ya abaana. Mbadde nda kyenzijira ya abaana bakitegeere. Abaana mbagamba struggle bagijje mu feeling. Luno lutabaalo. Luno lutabaalo. Batukozesa naffe tubakozesa. Saanya mutwale nga kyuma kyakulwanyisa. Gitwale nga mundu. Situna kugambako omwesige. Wase tukugamba nga kwesiga abantu. Niye gwe tukozesa abantu mu lutabaalo. Omwana Saanya yagerera agamba nti full figure namugamba nekumako amafuta lenjo kyanga n'abasirikale bali awo n'abasirikale nebokya. Full figure nakkiriza. Era nga twabiraba mu kamera full figure nga akkiriza. Saanya ng'ayogera ebitasoboka naye nga full figure ali wali akkiriza anyeenya omutwe. Ne mubokya. Ne mweyina amafuta. Saanya n'akugamba natunuulira kino ne ngamba laba eggege lino. Laba embuzi eno. Ate nze omulamu ndi wano. Ate nkugambye beeyira amafuta. Saanya omu n'akugamba ffe twatiikinga ng'obululu. Saanya yali mukomera munda. Ng'akugamba be baatiikinga obululu gwa Bobi Wine nga bba Museveni. Abasiru ne babiteekayo ku mpewu. Ne batabeeditinga namu. Ne babiteekayo. Kakati olwaleero Balamu ng'ali ku kisenge bamutuuzizza ku kisenge yakutte ku bigambo bya Saanya. N'agamba
nti omuntu yagamba nti yatikinga obulunga ate yali mukomera munda essaawa ziri yali tasobola kukiraba nti Ssaanya kyayogera si kituufu tekiriyo kubanga yali ku script yaabwe olwaleero Balamu atira nti Ssaanya obwongo bwali tebukola bulungi tebugattako olutambi lukyuse kakati aleese Bassegujja ba main actors mu firimu eno kakati Bassegujja nawe banaakeera ku maca ne bamwekyusiza ng'ebigambo bikyusa olutambi balukyusiza nga nabo abayita balalu mubalabye abasajja abaddukanya gavumenti eno beba ba minisita bammwe beba presidential advisor Ssaanya bamwongere splash omunene oba bamuwa wa pineapple oba bamuwa wa mango bamwongere splash omunene eyo ye mandwa mitembo eyo ye mandwa gye bayita mitembo musambwa gwe bayita mitembo muzibu nnyo gwa tabu nnyo kati luno olutalo balukumalidde nze njagala kulaba stating eri ku defensive kati ffe tetwalina budde bwe defending Ssaanya bigambo bye yayogera kubanga tewaali kipya ni kakati olwaleero state eri ku defensive yeyina okuvayo ye defending ate buli lwe defending eyongera kwokya nti government tayina kyeyasuubiza abaana abo nti ate twabawadde miliyoni 5 kati miliyoni 5 mwabadde mubawazaaki era mwali mubawazaaki abaali babooteza poliisi abaali babooteza enguudo abaali babooteza ebipiira ate mubawadde miliyoni 5 mu busiru bwo ate oleesa alina okudifendinga Sseggujja Rashid akakasizza nti mwabawa miliyoni 5 full figure amagezi agamobilizinga miliyoni 5 agajjewa azijje mu baani nga naye ayagga akwata katabo ka hamu kumuleebeeta mukazi wattu muleebeesi state yajingiramu kubaleebeeta wagenda ke wa Nareiso wagenda ke wa Idifi Nakalema wajja ke ne wa hamu wagenda ke wechane kitamivu mukazi wattu naye aleebeeta muleebeesi mulembesi wa Kibatu kakati otugaye nti mfulu figa ya mobilizinga miliyoni 5 abaana bano bawewe miliyoni 5 bombo kirati pumbavu mutuyise basiru Ssaanya bamwongere splash omunene kakati ekyali yawakala nti abaana bano tebabakaka kuzza misango ekyali yawakala nti abaana bano tebabafulumya nga babasayiningisa endagaano ewalampa Kyagulanyi ekakkanyayiza excellence Kyagulanyi ekyo kyonna kiri on record bwe mutereke bu video mutereke butambi like nga bwe nakugambye bino byonna baabikola kati kifulu figa okumanya kikazi kisiru kakati kiri ku defensive kiva kigamba Ssaanya nja kwogera diiru gye bakutumye okukola diiru ki gye bamutumye okukola gyogere kati ate okolera state ate Ssaanya naye wamutwala bakole diiru kati ate diiru eyo gy'otiisatiisa okwogera niye abantu bano obwongo tebalinaamu magezi kakati olwaleero Ssaanya waba anoonya kirozi gapo okusembera Kyagulanyi ne NUP agikola ekikyamu kakati waba azannya amapeesa ge nga naawe akutwaliddemu lwaki tokkiriza naawe n'okigenderamu nti Ssaanya kale kakuwalampireko asobole okutuuka wali we mumwetaaga naye fulufigo olabye tolina magezi okirabye nti oli zolo okirabye nti tolina bwongo kikaziggwe okirabye nti totegeera kakati ate firimu ate script mugirinyamu guwandigumye ekirungi kya byonna tiwali agenda kuvaayo kola kuba muli mu ddiiru lya ssente woba gwogamba batwala Ssaanya n'obako gye wamutwala ne bamuwa info ne bamuwa ddiiru ne bamuwa mission kati ate mission oyogera yaaki mission oyogera yaaki olabye obusiru bwammwe olabye obujega bwammwe kiringa kiri ekyagambye nti Kyagulanyi twamuteekawo twamufandinga asobole okulwana Dr. Kizza Besigye kakati ate gwe mwafandinga lwaki temumuleka omulimu gwe n'agukolera ddala bulungi najjawo Dr. Kizza Besigye ate lwaki mumulemesa okutambula lwaki buli kyateekako omukono mukiremesa ate ono wammwe mumwamweteerawo ate mumulwana olabye obwongo bw'abantu abayoola obusa Katonda nansonyiwa okwogera bwentyo olabye obwongo bw'abantu abajjira mutangira wano nga balina underparty ezirimu ebituli olabye endowooza zaabwe
Ero jabbala mu bwaka awuntu wonu webuli amanya gale tegategeera galeko nyonyo yendowooza yemu mentality yemu we batu we balowooza we bafaanana. Very stupid. Tebalowoolezaako ddala. Bo balowooza bannayuganda bonna baaje, balowooza bannayuganda basiru badongo bajega. Sanya mumuwadde mission. Jaino okuggusa. Kakati agezaako okutambulira mu mission ya agiguse ate mumuteme nteegateega. Lwaki temumuleka nagguza mission? Fulu figo okolerani. Fulu figo okolerani. Okolerani fulu figa. Sanya bamwogere splash omunene. Balamu. Ebya Sanya katubize ebbali. Oyo Sanya awedde. Ndowooza kyo mukitegedde. It's not a big deal Sanya mumuleke. Ono personal level Sanya talina mirembe. Kati wali mbadde nkulaga ggwanga. Kati ono personal level Sanya talina mirembe. Naye musajja wattu. Bwatuni Olivier embeera gy'alimu. Enjagala abantu gye bamwagalamu. Ennyaniriza gye bamwanirizaamu. Sanya naye oyinza okubeewa kabambi taweera ku kyalo. Olaba ffe be basanga ne batutunuliramu ekivubuka sibo ne kikugamba gwe kinuwa mutwe nja kusika amalevu ago. Ne bulira ukera ku matane tuwulira nti wakoze bwoti wasaze wayingidde eri. Wavudde mu Kyagulanyi wavudde mu struggle agamalevu tujja gasikasika. Otula ku zugu. Olina akusanga ku bbala nagaba nuwa mutwe tuula nkutwaleko. N'otulanga kuyisaawo nga wakomekereza agagambo. Nagamba gwe tujja kwetugira gwe kennyini gwe wangala naffe mubeera naffe wano. Mwe tujja kubeetugira. Mwe. Nte akate mulimu temukimanyi. Ffe tumanyi kye tuliko. Tutudde kuligwa. Ulina akusanga nakokya ekinyanya. Nakokya ekiwaya nakokya akagurini nagamba kano nkakuwa naye okawulira nga nkakuwa. Nkakuwa kullo. Niiki kuveemu. Nkulu wange Kajubi Fred kutubiddeko salutations to you. Fulufiga yeyi amanda mumbugo bagujuwana bakuwagana badeno nene kati bali ko defensive. Badaye wano mukulu wange Fred wano wetwayagalanga government mwana. I miss these days. Man, mbera wano ne missinga internet yafe okulaba nga state eri ku defensive. Abasajja wano batuteeka nnyo ku defensive. Naye olwaleero abasajja bali ku defensive. Kyovola bannabadde wano ne mbagamba Sanya musoke mu muwa obudde. State mugireke ebeeko ku defensive. Gwe muleke state etukakasa nti Sanya mbega era bamusindise kutubega. Bale njagala okiwulira nnyo ekigambo. Kyokka saagala kukiwulira nga kiva mu bannaffe nga bagamba nti Sanya mbega bamusindisa awe president obutwa. Bamusindise kutubega abege Kisanya. Ngane Eddie Mutwe musajja watwali okumpi n'omusajja waliwo byatamanyi. Kati nonze wempulira nti Babi Itungo Kyagulanyi first lady yasaze nadderi awo nno neeraliikiriramu. Awo neeraliikiriramu. Nene wempulira nti komanda Eddie Mutwe. Baba wange Eddie Mutwe nti ayeri bamututte. Musajja watulera ajja kugamba anze mukama wange. Wabeere ewaka nembeerawo ne mugongako. Ina walaga bwe nkwata ku ssimu ye nenjimuddiza nti waliwo akuba waliwo kino wenkoma seyongerayo okumanya. We banaatuuka kwakirewo kivumbi musajja wattu nze nkuma mukama wange. Nze bosi wange waba alina walaga kwali wewa. Wabadda wali wabawo programu yonna yeno gyemwa ebisigadde saagala kumanya. Kakati Sanya musajja wattu atatuukako na kirozi wali abeera far distance. Oyo president wammwe Mandwa Musambwa tebagwetantala. Omusambo gwe kennyini nawe gukutuga. Okiwuliriza. Mujje feeling mu lutalo. Buli muntu osobola omukozesa bulungi n'oyisaawo ebibyo. Kakati mutuleka ba NRM batukakase nga Sanya we bamutusindiseemu atubege.
banaye kanyumirako ndisanya twamubasendisa musanya yogera mission gye bakusendisa okukola eri NUP ate tuyagala NUP wagala gisanyawo kakati ofunya agenda okusanyizawo NUP ate omugamba yogere mission gye bamutumye kakati nze wa mu struggle munonzo wa people power NUP ayagala kyagula nze sisobola kukakasanya mugamba wage sanya yogera mission gye bakutumye eri president waffe mbamu amagezi njagala nnyo okuwulira nga Balamu yavayo nagamba oyo omwana kakati anonya soft landing oyo omwana kakati ayagala genda Canada oyo omwana kakati ayagala genda America ate gwe mwateekako emisango gya convict omwana gwe mwakakakkirize ndi convict terrorist ani agenda okumuwa Interpol kyegenda okumuwa leeta efulume eggwanga ani agenda okumuwa visa efulume eggwanga nga terrorist bano nno badokitoleeti balamba be bavaamu endowooza ezifaanana bwe zityo era buno busiru Promax nga ajiwa Alhaji Mustafa nga bwagambye nti buno busiru Promax wembaagala wano wetubaagala wano bana mwete mukkiriza namwe kubeera ku defensive muleke state ebeere ku defensive muleke state lwane n'amazima gasaanya mu aidini Fuuliti twata wana tuvula twabagamba nga Sanya ayogera obulimba ne tubaga Sanya mu muleke nze njagala ndagayo video nemu eya Sanya nga ayogera obulimba ngeri ku page yange ne olwale toziraba nga ayogera ebikikinike eri state kweziri ku page yange Sanya nga tanso byogera twabufunanga obutambi nga babutuwa nenze njagala ndagayo akatambi ka Sanya nga ayogera ebikikinike eri struggle yaffe eri his excellence Kyagulanyi nga kali ku page yange naye olwaleero ng'akomerera state ng'ayogera amazima kubanga Sanya ayogera mazima bino Sanya byayogera olwaleero ge mazima agali mu public domain wali musajja watu yali ayogera bulimbo obuline mu kitangaala kakati olwaleero Sanya ayogera mazima ng'ongamba nga nnemu okutambuza amazima ga Sanya nga ne mutambuza amazima ga Sanya nga nsika government ene ku defensive etandika okwedefendinga efuuka abalalu nzija waawo Rich Baby nzija waawo maliriza wano Sanya nzijaawo Sanya mumwongere splash Sanya bamwongere splash bamwongere n'enkoko baba na mwa bucket ya KFC bamwongere KFC bamwene splash omunene wa mango bamwe mango splash na bagamba kono nakola ko video ne bagamba mwe Sanya mumanyi oyi mutabuliki nakola ko video wano ne bagamba nga Sanya tanso kwogera ebintu ene bagamba nze Sanya kwe mmanyi kakati abafuukidde ekyetere kye baayingiza mu ddiiru tebakimanya